Ozi yaffe y'ebivumbuddwa gye twasaba okudda olunaku olw'eggulo twatandise ku mugagga w'e Kawempe wamu ne Kasubi ono nga ayitibwa Ronald Musinguzi akabassanya abagenze okumusaba emirimu ate n'abaddako n'abatulugunya emboozi eyo tukyagenda nayo mu maaso. Omuwendo omutuufu ogw'abawala omugagga w'e Kawempe ne Kasubi Ronald Musinguzi be yakaka omukwano tegunnaba kumanyibwa. Kyokka ne gye buli eno bakyeyongera okuvaayo okumulumiriza nga bwe yabalimba emirimu n'abakaka akaboozi. Musinguzi amaze emyaka ng'akaka abawala abato omukwano. Kyokka ekisinga okwewuunyisa ye poliisi y'e Kawempe nezibira kumpi buli musango. Tekomye okwo si ye yokka neya Old Kampala. Bano nno bo bw'omwogerako n'olutiko lutandika okubamera. Emyaka gya Musinguzi emituufu tetugimanyi, kyokka endabika ye emulaga nga bw'ayinza okubeera jjajja w'abamu ku baana abawala bakaka omukwano. Oba kale katugambe taata bw'aba nga yakerewa okuzaala. Bambi obuwala obusinga bwe bamutwalira okubuwa emirimu bw'olaba jjajja oba taata awedde emirimu bwo ne butamanya nti bussa bwa mbogo bwennyini. Musinguzi bamukazaako lya mugagga w'e Kasubi ne Kawempe olwalooje ennyingi emizigo n'ebbaala by'alina. Si poliisi y'e Kawempe na Old Kampala byokka bye bimuyita n'okumusinza, naye ne ku kyalo gye twalaze bagamba nti si mwangu era bangi mbu tebamutegeera. E Makerere Kikoni ye waliwo ofiisi efunira abantu emirimu ng'eddukanyizibwa omwami Justus Muyambi, era eno yefunira Musinguzi abawala bakaka omukwano. Ebya ofiisi eno bizibu era nabyo tudda nabyo kubanga kumpi eriwo okumukolera paasi ye n'asanga kiwedde. Okimanyi nti ttaano we ngamba atwalira Musinguzi abawala abato okubajja ku ofiisi naye amanyi okubakaka omukwano. Kumpi buli lunaku Musinguzi alina okufunayo omuwala oba abawala be bamutwalira okuwa emirimu, era ekigezo ky'abawa ekiba kisookedde ddala kyakubeebakako. Olwo bw'amala abamu n'abawambira mu emu ku bbaala ze oba okubagoba. Neebuuzizza butya Musinguzi bwe yafukamiza poliisi ebbiri mu Kampala. Old Kampala yasirika, Kawempe akulira okunoonyereza ku misango SP Sherry Mbabazi naye ayogeza birimi. Afande Charles Twine oyogera ekitongole ky'abambega ba poliisi ekya CID otugambye mulina okusoomoozebwa ku myaka gy'omu ku bawala. Okusoomoozebwa kwe twafuna nti bwe tuba nga twogera ku musango gwa defilement kiba kyetaaga to identifying emyaka. Katono nnyo ogambye bakiyita batya? Mu Luzungu bakiyita obtaining sexual consent by deception. Kubanga bw'otunulira engeri gye yabalimba nga bwagenda okuwa emirimu ate n'asooka n'abakozesa ate oluvannyuma n'abawa emirimu ate n'amalana emirimu n'atagubawo ate n'amala n'abagoba. Mugezezaako okunoonyereza olwo? Kati ne tugezaako okunoonyereza naye nga of abasirikale baatasikinga omwana w'emyaka 17 bw'abanga asobodde aleete ebaluwa oba omukadde waleete ebaluwa eraga nti ali wansi w'emyaka 18. Afande Twine ogambye ebyokukola bibadde ki? Ebyokukola bingi kulw'okuba ebyakolebwa bayita mu ngeri nyingi. Loogi bwe batuukira waliwo akafo akasanyusibwamu mu Kawempe gye bagenda ne beesanyusizaawo n'oyo omwami ng'ali mu sawuna. Poliisi egamba nti Musinguzi baamuta ku kakalu kaayo nga mulwadde. Bwe twagenze ku zimu ku nfo gye twamusanze akaga. Kati ki ekiddako afande? Ko scientifically abasawo bo baamala okukebera kati ne tulaba nga ebyo byonna tebisobola kukolebwa mu wiiki emu oba bbiri. Omusajja n'aweebwa bondi era amanyiddwa waali alipotinga ku bondi
tubanga tumaliza evidence yaffe era ajja kujjamu ayitibwe oba akwatibwe atwalibwe mu koota bunamu amateeka nga bwe galagira. Ogambye mwebaza Salt Media katuwulire. Naddala Salt kulw'okuba evuddeyo okulwanyisa egino emisango gy'ensonyi, offences of shame. Kakati ate mutegeddeko nti ki? Ate tutegeddeko nti waliwo abalala be yarecruitinga ate nabo bayise mu ngeri y'emu. Tubawe ekyafande twine. Mutuwe omukisa tunoonyereze nammwe mu ngeri yammwe mukuŋŋaanya amawulire mutuinforminge tusharinge tulabe nti okutwaliza wamu ffe police ne management ya Salt tubeere ku mwanju ogw'okulwanyisa emisango gy'ensonyi. Kituufu kyoyogera afande, naye kimanyi nti musinguzi ali mu nsi yiye era akakaabawala akaboozi nga mpaawa mukwatako. Afande twine ne poliisi muwulire bino. Nga 23 mwezi gwa Januari omwaka guno gwennyini, musinguzi yasibira abawala 2 abooluganda mu kasenge ka lodge n'abassa ku buliri bumu n'abakozesa ekiro kyonna. Omu alina emyaka 17 ate omulala wa myaka 18. Baana mmwe katono nnyo amma byali bitya. Nembanging awent. After banging, nangamba okola kyekyo nansikayo nanza munene nakubakoye nangamba koleyo ng'oyo kyakoze do the same. Nengana nangamba towulidde tosobola kweyambula nakubakulire nakola ng'ebalo kye yali amukola iwe yamukozesa. Bya Robert Mutebi ne Dennis Kasirye, Salt TV, Omunyo.